President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Arua nge yabitandika n'olwaliro ate bitandise ekoze ekirala ate ekyafaayo ekoze Entebe matiribona ennungi okuzaama eyo eriko ekigambo President entebe y'ebbeeyi entebe y'omuwendo ne bagikwasa omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne balangirira nti bo bamaze okumutuuza ku ntebe era essaawa yonna agenda kubanga ali ntebe nti be baabitandika bayatandikira wano mu Arua ng'ebyokusaaga ng'ebyali ebyolwali ng'ebyali ebyamannyo wenu naye kati ensi yonna yakkiriza dda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'olwekyo nti n'olwaleero kababikole neera bamutuuze ku ntebe eno era etegeeza kulembera eggwanga Uganda olwaliro kali kulembere bulungi nga president w'eggwanga era bamaze ne bamukwasa n'akasaale era ne bamutuma agenda ajje oyo eyeri mbisoba eyewaŋŋamizza mu State House mu ntebe y'Abannayuganda gye bataamuwa gye yabba obubbi ne bamugamba bw'otuuka bba obusaale akamu mu liiso akamu mu kamwa akalala mu lubuto akalala mu kugulu n'akalala mu mugongo omugambe vva wano ate olwo Bannayuganda basobola okufuna entebe yaabwe munnange ogituulemu nga gwe omukulembeze eno bagimuwadde ng'akabonero akakakasa nti nno bo ng'abaana be Arua gwe baalonda era gwe bamanyi ye pulezidenti waabwe tewaliyo mulala era nti bo bakakasa very soon agenda kuba ali mu State House bamukozeko emikolo egy'obuwangwa era nga mu buwangwa bwa Arua emikolo gye bagikolebwa ku muntu ng'alina kyabadde agenda commission yonna gy'aba agendako awangulirawo era aba muwanguzi agenda okudda nga mission ewedde nga muwanguzi era ne bakakasa nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eno mission gyali mu kutalaga eggwanga Uganda agenda gimalira Kampala ebwekyo eggwera entebe mu ntebe nga Bannayuganda basanyufu era nga bafunye president omujja abo nno bakola emikolo boolaba abajja emikolo gy'obuwangwa wano mu Arua abazze abagenda okukola ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine emikolo egyo era bamutuuze mu ntebe eyo y'eggwanga Uganda olwo ate gulyoke gujabagire batukakasizza nti guno omukolo gwo baguyita mutasubwa nti bwe bagukola ku muntu mu kitundu kino ekya Arua omuntu oyo automatically awangula era nti bo be bazaala Kyagulanyi era bamutuma Obini kati nno Obini waabwe tayinza butawangula kachibeki balangiridde nti Obini Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kutuula entebe mu ntebe oyo yenna mungi w'omuntu yenna sisi w'omuntu azze olwaleero ku kisaawe okwaniriza president Kyagulanyi wadde babajje mu kisaawe eky'omu tawuni kyabadde basoose okupangisa poliisi n'ekisalako n'ekizingako ne basindiikirizibwa okujja eno naye era abaana be Arua bakulaze nti nno bazze n'eno mu nsiko ewala ennyo gye batambudde miles empitirivu 10 ne bajja ne babugiriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kati nno nsaba munzikirize n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nga omukolo bwe gutuuse president atuuzibwe ku ntebe era akolebweko emikolo egy'obuwangwa egigenda omutuuza mu State House ngo ne bagenda mutuuza ku ntebe egy'enkulazaawo n'olwekyo president yessaawa okusituka atambule mpolampola atajje emikolo gimukolebweko nkusaba okanula eriiso kanula nkaliriza eriiso libere open anti president huyo gino emikolo gye bagenda omukolako bwonna ogisubwa togenda kuddamu kugiraba abantu walala wonna kubanga gino gyo gyanjawulo era b'omujulizi kubamu kwabo nti nalaba president bamukolako emikolo mu Arua era emikolo egyo ddala atuuse mu State House. People of Arua say, your name is Obini. Sawa zino omukulu bagenda mutuuza mu ntebe ba elders Amariki people power President Amadri Honorable the Minister, the President, the Power, Amadi the Committee, Museki Watsi, Amadi Morini to Super.
Batuziza mu ntebe abakadde. Another function of giving His Excellency the President. You know, when the President sits in his seat, there is something given to him to defend Uganda. So he's going to defend Uganda. Mr. Kaswa, give your... Yes, bamukwasa akasale, bamukwasiza akasale. Gwenanga simanya na amasasigo simanya assassination sima terrorism bajja bakuba akasale munakawulira. Mbyogere ntya kubanga ssanyu lingi. Omukwano mungi omukolo gunsuseeko nange gwa kitiibwa nnyo gwa muwendo nnyo. Ekikolo ekikoleddwa ky'abaana ba Arua be basoose okukikola era nga bakikoze mu mulembe ogw'enjawulo ate nga bakikoze mu nkola ey'obuwangwa ate nga bo balina okukkiriza mu buwangwa bwabwe obwe Arua nti omuntu atuuzibwa ku ntebe eddala ekyo kiba kirina okutuukirira. Omuntu wakwasibwa akasaale ddala kaba kalina okumuwanguza. Kati byonna babimuwadde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bagambye nti bako bo bakooye emyaka 37 nga bakulembera omuntu atabaagala, omuntu atabeeguya, atabeegoda, omuntu omubbi, omutemu, byonna babyogedde nti kati baagala kulaba ku president omupya era bamutuuzizza mu ntebe nga president wa Uganda omupya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bagambye nti bamuwadde akasaale asobole okukuuma eggwanga Uganda okuva kwabo abatujju, abatemu, abassi, abo abatamanya ngamba, ababbi b'ettaka, abakozi b'ebikolobero, abasiba abaana b'abandi obwereere, abatulugunya abaana b'abandi. Akasaale kaako bakamuwadde munaakajjuutuka. Abaana ba Arua mwebale nnyo, ba Heralders abakadde ba Arua mwebale nnyo. Omukolo gwe mukoze ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ati gwe abadde asaalimba ne byonna by'obadde osaalimba nabyo ku luno ogenda kuwulira nti nate Kyagulanyi Ssentamu mulala ke bamutuuzizza katono bizigenda kudda okunywa anti kati eno feezi ewedde agenda kebwerwe Canada akole emikolo Canada Convention egigenda okubeera ya NUP ate akomewo Uganda munamuwulira ku feezi egenda okuddako ate nga yagambye nti kiina kuggwera Kampala alina okukiriininga ekibuga Kampala akikiriininga atya nga jjamu abo bonna abadde beerimbise okuba bakulembeze ba Uganda naye ate nga si bakulembeze nga n'asooka ku ntikko ye Generaali Yoweri Kaguta Museveni.
nsiriseewo kubanga kikulu Kyagulanyi yasuubizira nga kigenda kukolebwa era nga eno gy'abadde ayita kubadde kugamba bannayuganda kubakunga nti musituke muyimuke munyiige mwekyawe mwekalakase essaawa yonna ogenda kuwulira kyonna ekinaabaawo Mwai Museveni kimutwala either okuleka bannayuganda bekalakase paka mu State House afulumemu njabala oba okuba kubattiya gaasi abatte abamenya amagulu NATO ejje mulindigule nube papa afulumenga na bugisimufungize ekweke mu fulejja bana mujeba bempi matu anti nabiraba bikola omugenzi Muammar Gaddafi yagamba yetava Libya naye ate NATO bwe yajja afutuka yekweka mu fulejja badikiteta bwe batyo asooka ne pikapika nalooza mbuno w'amaanyi n'ate bwe kimuyitirirako yekweka mu fulejje kati Mwai Museveni temuwewuunya nga mulabye wande ng'ali mu fulejje nga bannayuganda bakaaye bwana bange entebe tagivudde mu mirembe n'agamba ndi musajja mukulu kangende lwaki tulampumula ebyange abaana mugende mu maaso n'obukulembeze bw'eggwanga Libya twabiraba bwe yeewaana nga bw'alina amaanyi amangi yamaliriza ali mu fulejje kale Arua bo bakikoze bagambye Kyagulanyi alina okutuula mu ntebe whether what or what kati kabagimutaddemu eriko n'ekigambo president kati olwo zigenda kudda okunywa naye abaana be Arua mwebale thank you so much award 4 ogwo omukwano gwolaba kino ekisaawe kiri mu kyalo ddala tewali bantu gye bamusindise Kyagulanyi ng'amanyi abantu bajja kukowa babiveeko bave ku trail bave kutambula basigale eyo atuuke no ng'alina abantu 3 naye baswadde era beekwese n'okwegweka kubanga kibayitiriddeko kibasobedde tamanyi kyakukola tamanyi kyakuddako kale mbagala nnyo mwebale okubaako Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu twogera ebigambo mweraba banywanyi bange